A few moments later. Sina musamba kumanja, sina jembe limanja, sina mzimu kumanja. Ekyokubiri nina ndabirira obulungi ennyo kati okunyirira kyotteeka. Ekivulu kigenze kitya jjajja? Kivulu kigenze bulungi, tekigenze bubi. Era twebaza bannamawulire, twebaza Uganda Police, twebaza ne gavumenti ya Uganda okubanga yawa buli omu eddembe lye. Nze gavumenti eno sirina kirungi kyenkoledde wadde n'akamu. Naye ku kyeddembe lyo egezezzaako olwaleero erituwadde era nesiimye olw'ekyo. Abantu bazze mu bungi ne bawagira. Bantu bazze mu bungi. Tugambe nti mulimu gwa promotinze bulungi. Walanze bulungi. Era nze buli kyembeeramu kiba bwe kityo. Buli kyembeeramu abantu gwe bakiwulira mu budde butono. Tetwabadde na budde bulanga nnyo ku ma-TV, simanyi ma-radio. Press gye mwakola wano yasobola otuusa ku bantu ki? Obubaka era ye yaleese abantu wano. Era omulimu guno mwe omusinze okuba abakozi ennyo. Lwakuba nti era mwalanze ekitundika. Mwalanze omuntu atundika ali mu kintu. Ffenna abakirimu abakibaddemu tubadde tutundika mu Uganda kivula abantu abantu bazze mu ki? Obungi. Wagambye waze kugoba ba promoter ab'ekibokwe. Bakati mubaddemu awo temuwoomeddwa. Ennyimba zirimu sense, zirimu amakulu. Si ku bano bantu bakunama bayita bukunya abo nze siba promoting nga kasiko mutaasa era sibateekamu ssente zange. Naye kati tugenda kukola ebivulu ne rupi promotion ebirimu abayimbi abalimu ensa era bannayuganda baddemu banyumirwe music waabwe nga bwe yali okuva ki edda nedda. Ate naawe oyimba? Nange ndi muyimbi. Tondabye? Bingi bye tulina bye tukweka emabega eyo naye nga Katonda yabituwa. N'omukyala ayimba? Omukyala oyo muyimbi wa linnya era amanyiddwa lwakuba nti siwa alina emirimu gye emirala gimukwasaganya tabeera nnyo mu bivulu. Okay, bubaka kibowa abantu abadde balimu okutya nti ne byabasamize tujja genda nga batya. Abantu mbagamba muveemu fiya. Kubanga okusamira kitegeeza kusaba mu buwangwa bwo. Kakati muveemu fiya kyetulina okukola kwe kutereeza obusamize. Kwe kutereeza ki? Obusamize bwaffe. Abantu ababukoleramu ebikyamu ababwerimbikamu tubajjemu era twatandise okubakwata tubajjiremu ddala ate bwe bakukola ekintu kyonna mu ssabo vaayo tubuulire
omuntu ng'akoze ekintu ekyesitaze ekitali kya bwakatonda kubanga essabo kiteeka okuba ekifo ekitukuvu ekikolebwamu ebirungi ebyereere kati gwe singa ofuna ekintu kyonna ekikukoleddwa mu ssabo tosirika tukkirira poliisi tukkirira abakulembeze ngaffe tusobole okugyawo ekikyamu ekyo tulongose obuwangwa bwaffe kubanga bwe bwaffe omuntu agenda kwebuuza mama fina tumulaba ng'agenze mu bivulu ebyenjawulo nga temwamuyise mu kino kino tekyabaddeko gwe twawadde kaadi bonna abazze abo bawulidde bulango bwe mwakoze kati mama fina waabanga naye abantu ab'obuwangwa bamuluma naye teyanditiraze kuwa kaadi yandibadde nga yabaddewo era singa yakiteddemu ne ssente yandibadde yanjoyininga dda n'agamba mutasa kyokoze kino ekintu kisitula obuwangwa bwaffe kisitula ennono kwegatteko alina eddoboozi ddene era singa naye abaddewo wano naye ndowooza alinamu oba obuzibu obulemesezza oba oliawo nga lifestyle ye yeeyo agenda mu bifulu byabalala naye ng'ebigamba nti byabuwangwa na nnono tabinaamu interest sirina gwe nategeeza mu butongole nti mutegeeza ng'omuntu wabula kye nakola nalanga ku midiya abantu babadde awo banene bangi twalanga ku midiya ne tulanga ku rediyo wamu ne tutegeeza buli amu ne ku pulatifomu yange nabayita bonna ne mbayita abakulembeze ne mbayita abasawo b'ekinnansi mwena mujje mubeerewo ku kivulu kino naye tetujja munenya nti lwaki tabaddeewo osanga abadde n'ebimusoomooza oba si ekyo nga tabiinaamu interest byakulaba nti agatta abasawo b'ekinnansi nabo bafunako essanyu nga lye bafunye olwaleero ate nga nabo baba recognized nti munnaye babaddeko mu kibuga Kampala mu kifo nga kino ekyebbeyi ne barepresentinga okuyimba kwabwe n'ebirala naye ng'oli musajja w'amaanyi buli muyimbi ayimba ku stage omufuuwa ssente abayimbi abo tubayita okutiyimbira naye wakati mu kyo nti tetwabawadde ssente bazze lwa laavu kwagala okitegeera tetwabawadde ssente ziri awo nyingi gwe twawadde ssente twaba twamuwaddeyo ssente ntono kati ku stage waba performinze bulungi tumuwayo akasente n'avaawo nga musanyufu naye n'addayo waka kyesente tetulina naye omutima omugabi teri atusinga tusuubire nti nno mugenda tandika okuyamba abayimbi ab'enzikiriza y'ennono because twatandika dda ne studio weeri era bafulumya ennyimba ku bwereere babuli studio Katero mumuleese Dax Katero mukwano gwaffe nga Fred Sebale n'abayimbi abalala mikwano gyaffe katono nnyo oli promoter omuyimbi liripazi omumanyi bulungi muwulira ennyimba ze zikunyumira naawe nagamba genda ogule emmotoka nange nagigula zinnyumira naye waliwo ezitanyumira nga luyimba gyodda kunyumira zolayimba waliwo olwo simanyi enkulu siyalukuba olwo terwanyumira terugwa mu nnono amagezi ki gosobola omuwa amagezi gemuwa ayongera okuyiiya ennyo kubanga ebintu ebyennyimba oyinza okuyimba nti abantu abannayuganda abasinga obungi abakuba keereere bajja kukubira keereere naye ate nga bebayita abayimbi abayimba ennyimba ezirimu ensa bajja kuzza ku bbali wakati music industry tugenda gikyusa abantu baddeyo nga bafuna nnyimba za message si byakukyamuka mulabye abantu ababadde babuvunaanyizibwa beereere olw'okuba bategedde nti waliwo music waki owa message gomanyinge n'ebifulu ebimu tebikyajjusa